sala amagezi ku kyokolo yongereko ekirala yenjiri gyendimu ekyo ekirala kyoyongeddeko bakama bo kye batakuwadde gwe mulimo gwo kiri kyokola ekyabakama abo obudde bonna baleeta abapya nze ngenda ne njogera ne bapresenters abali ku radio n'abali ku TV ne mbategeeza nti mukaddiwa gy'okoma okula eddoboozi likyuka waliwo abaana abapya abakamala mascom aboogera akaloboozi bapresenta abali mu maradio n'abali mu matv myaka gyammwe ekigenda amaloboozi gakyuka saagala kibagweko bakugambe nti bakugobye sala amagezi ofuneyo kyokola ekirala naye bw'obanga okola ku mpewo ku midiya nze mmanyi nti soloti bwebeeweereza enjiri yaayo abali mu maradio amalala n'amativi baba bali kweno kubanga eno ogibeerako nga teyeenoonyeza byayo enoonya kyekuteekamu kati kyebe kuteekamu kyekino sala amagezi gwe presenta weyongereko value yiga ne kamera yiga ne editing yiga baako byokola kyenjagalira bano abaana bange batumwebaze Godfrey tumwebaze uno wano ali mukwata njiri babiweereza live naye omulimu ogwatumwebaze omutuufu si gwe guno ogwa soloti guno ogwa soloti nsobola omugoba ogugwe gwe gwa giti sound Godfrey tumwebaze sound eya events akola emikolo ayina sound system ye akola emikolo akola ku mbaga akola mu kwanjula akola mu kukyala giti sound gwe mulimo gwe era bw'omubuuza eyo nti omulimo gwo ki n'akugamba soloti media aba akulimba giti sound gwe mulimo gwe guno tusobola okuguwa omulala yamaze okusoma ndowooza njogedde nnyo mujja kubyerabira te saagala mu byerabire saagalira ddala mukozi mu soloti atalina mulimo gwe kubanga buli atalina mulimo gwe n'ogwange tagussaamu valiyo kiwandiike buli atalina mulimo gwe n'ogwange tagussaamu valiyo alina omulimo gwe amanya nti emirimu si gyakwebakiramu atalina mulimo gwe alowooza nti byakudda mu mirimu gy'abandi kulambaala otendwika ogwa muli olinda bwa musaala instead oyida kulumuka tuyida kugobamu olumuke oje alina omulimo gwe yakola n'ogwabalala n'obuvunaanyizibwa kati Godfrey tumwebaza ono kayina kamera ezikwata events nga bwagaba ne sound ekamera za soloti azikwata bulungi yagula ku kamera amanyize egula omulala looza akutte bisaaniiko amagezi gabajjidde ne bw'oba housemaid sala amagezi mu ba housemaid yo bwo oguleyo oko obukoko obwo bwe nagambye babuyita bwani kroila oguleyo obwo obukoko ate bw'okyalako ekanolaba nga maama ne ssenga babulya buli Ogy'Eeko munyi tulina abantu abatayagala kukola ate nga balya emyaka gyabwe baagirya ne bye tukoze babirya nkiddemu kati gw'otyo bagamba kubanga munnange be bakuzaala bagundi mmwe abaali emyaka gyammwe muve ku bintu by'abaana kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze mbadde mbabagambireko bagundi mmwe abaali emyaka gyammwe muve ku bintu by'abaana omwana ali Buwarabu agulayo embuzi bw'agulayo ente agenda okujja mu Uganda mu kaholidde asanga ezimu mwazitunda mu mwali balwadde singa tezaaliwo mwandibadde mutya mu lwala lwakuba lw'embuzi z'abandi zaguza oba ente buli alwadde nga toyina bikujjanja bafa enjiri etuuse weekaayira ngambye eki ewaffe Masaka bagamba nti atalina maanyi tagwa ddalu tolina maanyi eddalu linonamu ki buli alwadde nga tuwategeka bujjanjabi bwo fa nyamba tukyogere ffena tebakinsibaako bayinza okitambuza kati ku TikTok wonna Bujjingo takyalinamu kabuntu era abantu bonaga nti buli alwala afe kati nyamba tukyogere ffena 1 2 3 go buli alwadde nga tona kikujjanjaba wanika emikono gyo malize service ya leero